Samwiri ekisooka sura 16 okutuuka ku ya 20. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe ly'amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubesirekemu kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samwiri n'ayogera nti nnyinza ntya okugenda? Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti twala entenduusi ogende nayo oyogere nti nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. N'oyita Yese ajje ku ssaddaaka nange ndikulaga bw'olikola. Era olinfukira amafuta kw'oyo gwe ndikwatulira erinnya. Awo Samwiri n'akola ekyo Mukama kye yayogera n'ajja e Besirekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana ne boogera nti ozze mirembe? N'ayogera nti mirembe, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. Mwetukuze mujje nange tugende ku ssaddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku ssaddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyabu n'ayogera nti mazima Mukama gw'afukako amafuta ali mu maaso ge. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira maaso ge newankubadde embala ye bw'eri empanvu. Kubanga mugaanyi, Mukama talaba ng'abantu bwe balaba. Kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima. Awo Yese n'alyoka ayita Abinadabu n'amuyisa mu maaso ga Samwiri. N'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Awo Yese n'ayisaawo Saama n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Yese n'ayisa mu maaso ga Samwiri 7 ku batabani be. Samwiri n'agamba Yese nti Mukama talonze abo. Samwiri n'agamba Yese nti abaana bo bonna bali wano. N'ayogera nti ekyasigaddeyo omuto era laba alunda endiga. Samwiri n'agamba Yese nti tuma bamukime kubanga tetuutuule okutuusa lw'anajja eno. N'atuma n'amuyingiza. Era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyeegombebwa okutunuulirwa. Mukama n'ayogera nti golokoka omufukeeko amafuta kubanga ye wuuyo. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Laama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo n'omuzimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Awo abaddu ba Sawulo ne bamugamba nti laba nno omuzimu omubi oguva eri Katonda gugunakuwaza. Mukama waffe alagire kaakano abaddu bo abali mu maaso go okunoonya omusajja omukubi w'ennanga ow'amagezi. Awo olunaatuukanga omuzimu omubi oguva eri Katonda bwe gunaabanga ku ggwe, kale anaakubanga ennanga n'engalo ze naawe oliwona. Sawulo n'agamba abaddu be nti mundabire nno omusajja ayinza okukuba obulungi mumundeetere. Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti laba, n'alaba mutabani wa Yese mu Besirekemu, omukubi w'ennanga ow'amagezi era omusajja ow'amaanyi omuzira era omulwanyi era omutegeevu okwogera era omuntu omulungi ne Mukama ali naye. Sawulo kyeyava atumira Yese ababaka n'ayogera nti mpeereza Dawudi mutabani wo alina endiga. Yese n'addira endogoyi n'agitika emigaati n'ekita eky'omwenge n'omwana gw'embuzi n'abiweereza Sawulo mu mukono gwa Dawudi mutabani we. Awo Dawudi n'ajja eri Sawulo n'ayimirira mu maaso ge n'amwagala nnyo n'atwala ng'ebyokulwanyisa bye. Sawulo n'atumira Yese n'ayogera nti nkwegayiridde Dawudi ayimirirenga mu maaso gange obanga aganze mu maaso gange. Awo olwatuuka ng'omuzimu omubi ogwava eri Katonda bwe gwabanga ku Sawulo, Dawudi n'addiranga ennanga ye n'akuba n'engalo ze. Awo Sawulo n'aweeranga n'awona omuzimu omubi ne gumuvaako. Samwiri essula 17. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya eggye lyabwe okulwana, ne bakuŋŋaanira e Soko ekya Yuda, ne basiisira wakati w'e Soko ne Azeka mu Efusudamimu. Sawulo n'abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaana ne basiisira mu kiwonvu era ne basimba ennyiriri okulwana n'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bayimirira ku lusozi eruuyi ne Isirayiri n'ayimirira ku lusozi eruuyi. Ne waba ekiwonvu wakati waabwe. Ne mu lusiisiro lw'Abafirisuuti ne muva omuzira erinnya lye Goliyaasi ow'e Gaasi, obuwanvu bwe emikono 6 ko oluta. Era yali atikidde seppeewo y'ekikomo ku mutwe gwe, n'ayambala ekizibawo eky'ekikomo, n'obuzito bw'ekizibawo bwali sekeri 5,000 ez'ekikomo. Era yali ayambadde ku magulu eby'ebikomo, era yalina n'effumu ery'ekikomo ku kibegabega kye. N'olunyago lw'effumu lye lwalinganga omuti ogulukirwako engoye, n'effumu lye lyennyini obuzito bwalyo sekeri 10 ez'ekyuma.
n'oyo eyatwalanga engabo ye n'amukulemberanga. Awo n'ayimirira n'alangira eggye lya Isirayiri n'abagamba nti, mwafulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Nze siri Mufirisuuti nammwe baddu ba Sawulo. Mwerondera omusajja asirengete gye ndi. Bw'anaayinza okulwana nange n'anzita, kale tunaaba baddu bammwe. Naye bwe namusinga ne mutta, kale mwe munaaba baddu baffe ne mutuweereza. Omufirisuuti n'ayogera nti, nsomoozezza eggye lya Isirayiri leero. Mumpe omusajja tulwane ffembi. Awo Sawulo ne Isirayiri yenna bwe baawulira ebigambo ebyo eby'Omufirisuuti ne bakeŋŋentererwa ne batya nnyo. Awo Dawudi yali mwana wa Mwefulaasi oyo w'e Besirekemu Yuda, erinnya lye Yese. Era yalina batabani be 8. Era omusajja yali mukadde ku mirembe gya Sawulo ng'akootakoota mu bantu. Ne batabani ba Yese abakulu abasatu baali bagoberedde Sawulo mu ntalo. Ne batabani be abasatu abaagenda mu ntalo amannya gaabwe Eriyaabu omubereberye, ne yamuddako Abinadaabu, n'owokusatu Saama. Ne Dawudi ye yali omuto. N'abakulu abasatu ne bagoberera Sawulo. Era Dawudi n'addiŋŋana ng'okuva eri Sawulo okulunda endiga za kitaawe e Besirekemu. Omufirisuuti n'asembera ng'enkya n'akawungeezi, ne yeeyolekera ng'ennaku 40. Awo Yese n'agamba Dawudi mutabani we nti, twalira nno baganda bo efe y'eŋŋaano eno ensiike n'emigaati gye n'ekkumi, oyanguwe obitwale mu lusiisira eri baganda bo, otwalire omukulu w'olukumi lwabwe ebitole 410 eby'amata amakalu, olabe baganda bo bwe bali, obaggyeko musingo gwabwe. Era Sawulo n'abo abasajja bonna aba Isirayiri baali mu kiwonvu era nga balwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'agolokoka enkya mu makya, n'alekera endiga omusumba, n'addira ebintu n'agenda nga Yese bwe yamulagira. N'atuuka mu kifo eky'amagaali, eggye lyali lifuluma okulwana nga balanga emiruka egy'obulwa. Awo Isirayiri n'Abafirisuuti ne basimba ennyiriri, eggye nga lyolekera eggye. Dawudi n'aleka omugugu gwe mu mukono gw'omukuumi w'emigugu, n'adduka mbiro eri eggye n'ajja n'alamusa baganda be. Awo bwe yali anyumya nabo, laba ne wayambuka oyo muzira Omufirisuuti ow'e Gaasi erinnya lye Goliyaasi, ng'ava mu nnyiriri ez'Abafirisuuti n'ayogera ng'ebigambo ebyo bwe byali. Dawudi n'abiwulira. Awo abasajja bonna aba Isirayiri bwe balaba omusajja ne bamudduka ne batya nnyo. Abasajja ba Isirayiri ne boogera nti, mulabye omusajja oyo ayambuse? Mazima okusomoza Isirayiri kyavudde ayambuka. Awo olunaatuuka omuntu anaamutta kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi, era anaamuwa ne muwala we, era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Awo Dawudi n'ayogera n'abasajja bali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono? N'ajja ekivume ku Isirayiri, kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole y'ani okusoomooza eggye lya Katonda omulamu? Abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta. Eriyaabu muganda we omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja. Obusungu ne bumukwata Eriyaabu eri Dawudi, n'ayogera nti, oserengetedde ki? N'endiga ez'entono wazirekera ani ku ttale? Manyi amalala go n'ekyejo ekiri mu mutima gwo, kubanga oserengese okulaba olutalo. Dawudi n'ayogera nti, nkoze ki kaakano? Tewali nsonga. N'amuvaako n'akyukira omulala n'ayogera ebigambo ebimu n'ebyo. Abantu ne bamuddamu nate bwe batyo nga bwe bamuzeemu olubereberye. Awo ebigambo bwe byawulirwa Dawudi bye yayogera, ne babyogerera mu maaso ga Sawulo, n'amutumya. Dawudi n'agamba Sawulo nti, omuntu yenna alema okuggwamu omwoyo ku lulwe, omuddu wo anaagenda n'alwana n'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti, toyinza kusisinkana na Mufirisuuti oyo okulwana naye, kubanga gwe oli mulenzi bulenzi, naye ye musajja mulwanyi okuva mu buto bwe. Dawudi n'agamba Sawulo nti, omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe. Awo bwe wajjanga empologoma oba ddubu n'ejja omwana gw'endiga mu kisibo, n'enfuluma n'engigoberera, n'engikuba n'engibunya nga ngijja mu kamwa kaayo. Awo bwe yangolokokerangako, n'engikwata ku kirevu kyayo, n'engikuba n'engitta. Omuddu wo yakuba empologoma era n'eddubu, n'Omufirisuuti oyo atali mukomole aliba ng'emu ku zo, kubanga asomoozezza eggye lya Katonda omulamu. Dawudi n'ayogera nti, Mukama eyamponya mu njala z'empologoma ne mu njala z'eddubu, anamponya ne mu mukono gw'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti, genda, era Mukama anaaba naawe.
Awo Sawulo n'ayambaza Dawudi ebyambalo bye, n'amutikira enkuufiira ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'amwambaza ekizibawo eky'ekikomo. Awo Dawudi ne yeesiba ekitala kye ku byambalo bye, n'agezaako okutambula, kubanga yali tannaba kubyegezaamu. Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti, siyinza kugenda na bino, kubanga sinnabyegezaamu. Dawudi n'abyeyambulamu. N'addira omuggo gwe mu mukono gwe, ne yeerondera amayinja amaweweevu 56, n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina mu ndyanga ye, n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe, n'asemberera Omufirisuuti. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi, n'omusajja eyatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti bwe yamagaamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma, kubanga nga yali mulenzirenzi era mumyufu, n'amaaso ge nga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, nze ndimbwa okujja n'ojja gye ndi n'emiggo? Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, jangu gye ndi, ngabira omubiri gwo ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko. Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti, ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu, naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye, Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Leero Mukama anaakugabula mu mukono gwange, era nnakukuba ne nkuggyako omutwe gwo, era nnaagabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko emirambo egy'eggye ery'Abafirisuuti, ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na ffumu, kubanga olutalo lwa Mukama, naye anaabagabula mu mukono gwaffe. Awo olwatuuka Omufirisuuti bwe yagolokoka n'asembera okusisinkana ne Dawudi, awo Dawudi n'ayanguwa n'adduka mbiro ery'eggye okusisinkana n'Omufirisuuti. Awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye, n'aggyamu ejjinja, n'alivuumuula, n'akuba Omufirisuuti ekyenyi. Ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye, n'agwa nga yeevuunise. Awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja, n'akuba Omufirisuuti n'amutta, naye nga temuli kitala mu mukono gwa Dawudi. Awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti, n'addira ekitala kye n'akisowolamu mu kirato kyakyo, n'amutta n'amutemako omutwe nakyo. Awo Abafirisuuti bwe baalaba omuzira waabwe ng'afudde ne badduka. Awo abasajja ba Isirayiri n'Abayuda ne bagolokoka, ne boogerera waggulu, ne bagoberera Abafirisuuti okutuusa lw'otuuka e Gayi ne ku miryango gya Ekuloni. N'Abafirisuuti abaafumitibwa ebiwundu ne bagwa ku kkubo eridda e Salayimu okutuusa e Gaasi ne Ekuloni. Abaana ba Isirayiri ne baleka okugoberera Abafirisuuti, ne bakomawo ne banyaga olusiisira lwabwe. Awo Dawudi n'addira omutwe gw'Omufirisuuti n'agutwala e Yerusaalemi, naye n'ateeka ebyokulwanyisa bye mu weema ye. Era Sawulo bwe yalaba Dawudi ng'afuluma okulwana n'Omufirisuuti, n'agamba Abuneeri omukulu w'eggye nti, Abuneeri, omulenzi ono ye mwana waani? Abuneeri n'ayogera nti, nga ggwe bw'oli omulamu, ayi kabaka, simanyi. Kabaka n'ayogera nti, buuza kitaawe w'omuvubuka oyo bw'ali. Awo Dawudi bwe yali akomawo ng'assa Omufirisuuti, Abuneeri n'amutwala n'amuleeta eri Sawulo ng'alina omutwe gw'Omufirisuuti mu mukono gwe. Sawulo n'amugamba nti, ggwe oli mwana waani mulenzi gwe? Dawudi n'addamu nti, nze ndi mwana wa muddu wo Yese Omubesirekemu. Samwiri essula 18. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera ne Sawulo, emmeeme ya Yonasaani n'egattibwa n'emmeeme ya Dawudi. Yonasaani n'amwagala ng'emmeeme ye. Sawulo n'amutwala ku lunaku olwo, n'atamuganya kuddayo nateeka mu nnyumba ya kitaawe. Awo Yonasaani ne Dawudi ne balagaana endagaano, kubanga yamwagala ng'emmeeme ye. Yonasaani ne yeeyambula omunagiro gwe yali ayambadde n'aguwa Dawudi, n'ekyambalo kye era n'ekitala kye n'omutego gwe n'olukoba lwe. Dawudi n'agendanga buli Sawulo gye yamutumanga n'ayisa n'amagezi. Sawulo n'amufuula omukulu w'abasajja abalwanyi, abantu bonna ne bakisiima, era n'abaddu ba Sawulo. Awo olwatuuka nga bajja, Dawudi bwe yakomawo ng'assa Omufirisuuti, abakazi ne bava mu bibuga byonna ebya Isirayiri nga bayimba era nga bazina okusisinkana ne kabaka Sawulo, nga balina ebitaasa, nga basanyuka, nga bakutte ebivuga. Abakazi ne bayimbiragana nga bazannya, ne boogera nti, Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe. Sawulo n'asunguwala nnyo, ekigambo ekyo ne kimunyiiza. N'ayogera nti, Dawudi bamuwadde obukumi
1000 nange bampadde 10,000 zokka. Kale ayinza okwongera okuba naki wabula obwakabaka. Awo Sawulo n'amutunuulira Dawudi n'eriisa ebbi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo olwatuuka enkya omuzimu omubi ogwava eri Katonda ne gujja ku Sawulo n'amaanyi n'alagulira wakati mu nnyumba. Dawudi n'akoba ennanga n'engalo ze nga bwe yakolanga buli lunaku. Era Sawulo yalina effumu lye mu ngalo ze. Sawulo n'akasuka effumu lye kubanga n'ayogera nti n'afumita Dawudi okukwasa n'ekisenge. Dawudi ne yeewomera mu maaso ge emirundi 2. Awo Sawulo n'atya Dawudi kubanga Mukama yali naye era ng'avudde ku Sawulo. Sawulo kyeyava amugya wali n'amufuula omukulu we ow'olukumi. N'afuluma nga n'ayingira mu maaso g'abantu. Dawudi n'ayisa n'amagezi mu makubo ge gonna era Mukama yali naye. Awo Sawulo bwe yalaba ng'ayisa n'amagezi mangi nnyo n'amutekemukira. Naye Isirayiri yenna ne Yuda ne bamwagala Dawudi kubanga yafulumanga n'ayingira mu maaso gaabwe. Awo Sawulo n'agamba Dawudi nti laba muwala wange omukulu Merabu ndi mukuwa okumuwasa. Kyokka ombeerera ng'omuzira olwanenga entalo za Mukama kubanga Sawulo yayogera nti omukono gwange guleme oba okumubaako naye omukono gw'Abafirisuuti gumubeeko. Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti nzaani n'obulamu bwange kiki oba ennyumba ya kitange mu Isirayiri nze okuba mukoddomi wa kabaka. Naye olwatuuka ebiro bwe byajja bwe kyagwanira okumuwa Dawudi Merabu muwala wa Sawulo, awo ne bamuwa Aduliyeri Omumekolaasi okumufumbirwa. Awo Mikali muwala wa Sawulo n'ayagala Dawudi ne babuulira Sawulo ekigambo ekyo n'akisiima. Sawulo n'ayogera nti ndimumuwa abeere ekyambika gy'ali n'omukono gw'Abafirisuuti gulwane naye. Sawulo kyeyava agamba Dawudi nti leero onooba mukoddomi wange omulundi ogwokubiri. Awo Sawulo n'alagira abaddu be nti mutese ne Dawudi mu kyama mwogere nti laba kabaka kusanyukira n'abaddu be bonna bakwagala. Kale nno kaakano beera mukoddomi wa kabaka. Awo abaddu ba Sawulo ne boogera ebigambo ebyo mu matu ga Dawudi. Dawudi n'ayogera nti mukiyita kigambo kitono okuba mukoddomi wa kabaka. Nzaani omusajja omwavu era gwe batayitamu kaabuntu. Abaddu ba Sawulo ne bamubuulira nga boogera nti bw'atyo Dawudi bw'ayogedde. Sawulo n'ayogera nti bwe mutyo bwe nagamba Dawudi nti kabaka tayagala bya buko byonna wabula ebikuta by'Abafirisuuti 10 okuwalana eggwanga ku balabe ba kabaka. Era Sawulo yali alowooza okussa Dawudi omukono gw'Abafirisuuti. Awo abaddu be bwe baabulira Dawudi ebigambo ebyo, Dawudi n'asiima nnyo okuba mukoddomi wa kabaka. Awo ennaku nga tezinnaba kuyitawo, Dawudi n'agolokoka n'agenda ye n'abasajja be n'atta ku Bafirisuuti abasajja 200. Dawudi n'aleeta ebikuta byabwe n'abiwa kabaka omuwendo nga gutuukiridde alyoke abeere mukoddomi wa kabaka. Awo Sawulo n'amuwa Mikali muwala we okumufumbirwa. Sawulo n'alaba n'ategeera nga Mukama ali ne Dawudi, ne Mikali muwala wa Sawulo n'amwagala. Awo Sawulo ne yeeyongera nate okutya Dawudi. Sawulo n'aba mulabe wa Dawudi ennaku zonna. Awo abaami b'Abafirisuuti ne balyoka batabaala. Awo olwatuuka buli lwe batabaalanga, Dawudi n'ayisanga n'amagezi n'asinga abaddu ba Sawulo bonna. Erinnya lye ne lyatiikirira nnyo. Samwiri essula 19. Awo Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we n'abaddu be bonna batte Dawudi. Naye Yonasaani mutabani wa Sawulo yamusanyukira nnyo Dawudi. Yonasaani n'abuulira Dawudi ng'ayogera nti Sawulo kitange ayagala okukutta. Kale nno kaakano nkwegayiridde weekuume enkya obeere mu kifo eky'ekyama weekise. Nange n'afuluma ne nnyimirira ku mabbali ga kitange mu nnimiro mw'oli era n'ateesa ne kitange ebigambo byo. Era bwe ndiraba ekigambo kyonna ndikubuulira. Awo Yonasaani n'ayogera ne Sawulo kitaawe ng'atenda Dawudi obulungi. N'amugamba nti kabaka tayonoonanga muddu we Dawudi kubanga takwonoonanga gwe era kubanga ebikolwa bye byabanga birungi nnyo gy'oli. Kubanga yateeka obulamu bwe mu mukono gwe n'akuba Omufirisuuti, Mukama n'akolera Isirayiri yenna obulokozi obukulu. Wabula aba n'osanyuka. Kale kiki ekikwagaza okwonoona omusaayi ogutaliiko musango okutta Dawudi awatali nsonga? Sawulo n'awulira eddoboozi lya Yonasaani. Sawulo n'alayira nti Mukama nga bw'ali omulamu talittibwa. Yonasaani n'ayita Dawudi. Yonasaani n'amutegeeza ebigambo ebyo byonna. Yonasaani n'aleeta Dawudi eri Sawulo n'abanga mu maaso ge ng'olubereberye. Ne waba entalo nate. Dawudi n'atabaala n'alwana n'Abafirisuuti n'abatta olutta olunene. Ne badduka mu maaso ge.
Awo omuzimu omubi ogwava eri Mukama gwali ku Sawulo ng'atudde mu nnyumba ye ng'akutte effumu lye mu ngalo ze ne Dawudi ng'akuba ennanga n'engalo ze. Awo Sawulo n'agezaako okufumita Dawudi n'okumukwasa n'ekisenge n'effumu, naye ne yeemulula mu maaso ga Sawulo n'akuba effumu mu kisenge. Dawudi n'adduka n'awona ekiro ekyo. Awo Sawulo n'atuma ababaka mu nnyumba ya Dawudi okumukuuma bamutte enkya. Mikali mukazi wa Dawudi n'amubuulira ng'ayogera nti, "Bw'otowonye bulamu bw'ekiro kino onottibwa enkya." Awo Mikali n'assiza Dawudi mu ddirisa n'agenda n'adduka n'awona. Mikali n'addira Terafi n'amuteeka mu kitanda, n'ateeka ekigugu eky'ebyoya by'embuzi emitwetwe n'akibikkako embugo. Awo Sawulo bwe yatuma ababaka okukwata Dawudi n'ayogera nti alwadde. Sawulo n'atuma ababaka okulaba Dawudi ng'ayogera nti, "Mumundeetere mu kitanda ndyoke mutte." Awo ababaka bwe baayingira, laba Terafi ng'ali mu kitanda, ekigugu eky'ebyoya by'embuzi nga kiri emitwetwe. Sawulo n'agamba Mikali nti, "Onnimbidde ki bw'otyo n'otta omulabe wange agende n'okuwona awonye?" Mikali n'addamu Sawulo nti, "Yaŋŋambye nti ka ŋŋende, nandikuttidde ki?" Awo Dawudi n'adduka n'awona n'ajja eri Samwiri e Laama n'amubuulira byonna Sawulo bye yamukola. Ye ne Samwiri ne bagenda ne batuula e Nayosi. Ne babuulira Sawulo nti, "Laba, Dawudi ali e Nayosi mu Laama." Sawulo n'atuma ababaka okukwata Dawudi. Awo bwe baalaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samwiri ng'ayimiridde nga gwe mutwe gwabwe, awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Sawulo ne balagula nabo. Awo bwe baabuulira Sawulo n'atuma ababaka abalala era nabo ne balagula. Awo Sawulo n'atuma ababaka nate omulundi ogwokusatu era nabo ne balagula. Awo naye n'agenda e Laama n'ajja awali oluzzi olunene oluli e Seeku. N'abuusa n'ayogera nti, "Bali ludda wa Samwiri ne Dawudi?" Ne waba eyayogera nti, "Laba, bali e Nayosi mu Laama." N'agendayo e Nayosi mu Laama. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku ye era ne yeeyongerayo n'alagula okutuusa lwe yajja e Nayosi mu Laama. Era naye ne yeeyambulamu engoye ze, naye n'alagulira mu maaso ga Samwiri n'agalamira nga taliko kyayambadde, n'azibya obudde bwonna akeesa obudde. Kyebava boogera nti Sawulo ali mu bannabbi. Samwiri essula 20. Awo Dawudi n'adduka okuva e Nayosi mu Laama n'ajja n'ayogerera mu maaso ga Yonasaani nti, "Nkoze ki? Buliwo obutali butuukirivu bwange era kiriwo ekibi kyange mu maaso ga kitaawo n'anoonya obulamu bwange." N'amugamba nti, "Kiddira eri, tojja kufa. Laba kitange tabaako kyayogera oba kikulu oba kitono ky'atambikkulira, era kitange yandinkwekedde ki ekigambo ekyo si bwe kiri." N'okulayira Dawudi n'alayira ng'ayogera nti, "Kitaawo amanyidde ddala nga bwe ŋŋanze mu maaso go." N'ayogera nti, "Yonasaani tamanyanga kino aleme okunnakuwala. Naye mazima nga Mukama bw'ali omulamu era nga naawe bw'oli omulamu, wakati wange n'okufa wasigadde katabuta." Awo Yonasaani n'alyoka agamba Dawudi nti, "Buli kintu emmeeme yo kyeyagala kyonna okukola ndikikukolera." Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, "Laba, enkya omwezi gunaaboneka, nange sandiremye kutuula ne kabaka ng'alya, naye ka ŋŋende neekweke mu nsiko okutuusa ku lunaku olwokusatu akawungeezi. Kitaawo bw'anambuuza n'olyoka oyogera nti Dawudi andaze n'anneegayirira nnyo era agende mangu e Besirekemu ekyalo kye, kubanga ssaddaaka gy'eri eya buli mwaka ey'ennyumba ye yonna." Awo bw'anaayogera nti bulungi, omuddu wo anaaba n'emirembe, naye bw'anaasunguwala, kale tegeera ng'ateesezza kabi. Kale kola omuddu wo obulungi, kubanga wayingiza omuddu wo mu ndagaano ya Mukama naawe. Naye obanga obutali butuukirivu buli ku nze, nzitoweka, kubanga wandindeetedde ki eri kitaawo? Yonasaani n'ayogera nti, "Kireme okukubaako n'akatono, kubanga mbeera kumanya n'akatono nga kitange ateesezza akabi okukuggyako, kale sandikubikkulidde." Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, "Kitaawo bw'anaaba ng'akuzzeemu n'ebbogo olimbuulirira ani?" Yonasaani n'agamba Dawudi nti, "Jjangu tufulume tugende mu nsiko." Ne bafuluma bombi ne bagenda mu nsiko. Awo Yonasaani n'agamba Dawudi nti, "Mukama Katonda wa Isirayiri abeere mujulirwa. Bwe nnaaba nga mmaze okukemekereza kitange nga mu kiseera kino enkya oba olwokusatu, laba bwe waliba obulungi eri Dawudi, kale sirikutumira ne nkikubikkulira."
Mukama akole bw'atyo Yonasaani n'okukirawo. Kitange bw'aliba ng'asiimye okukukola obubi ne sikikubikulira ne nkusindika ogende mirembe. Era Mukama abeere naawe nga bwe yabanga ne kitange. Naawe olindaga ekisa kya Mukama nga nkyali mulamu nneme okufa. So si kukoma ku ekyo kyokka, era naye n'ennaku zonna tolisalako kisa kyo ku nnyumba yange weewaawo okutuusa Mukama lw'alimala okusalako abalabe ba Dawudi buli omu ku nsi yonna. Awo Yonasaani n'alagaana endagaano n'ennyumba ya Dawudi nti ne Mukama aligivunaana mu mukono gw'abalabe ba Dawudi. Yonasaani n'alayiza Dawudi nate olw'okwagala kwe yamwagala, kubanga yamwagala nga bwe yayagalanga emmeeme ye. Awo Yonasaani n'alyoka mugamba nti enkya omwezi gunaaboneka era banaakumagamaga kubanga entebe yo eneeba njereere. Awo bw'olimala ennaku 3 n'oserengeta mangu n'ojja mu kifo mwe weekwekera ekigambo ekyo bwe kyaliwo n'obeera wali ejjinja Ezeri. Nange ndirasa obusaale 3 ku mabbali gaalyo nga nteeba sabbaawa. Kale raba ndituma omwana nga njogera nti genda onoonye obusaale. Bwe ndigamba omwana nti raba obusaale buli ku luuyi luno gye ndi, kale n'obutwala n'ojja kubanga waliwo emirembe gy'oli so tewali kabi nga Mukama bw'ali omulamu. Naye bwe ndigamba omwana bwe ntyo nti raba obusaale buli ku luuyi olw'omu maaso go, kale ne weddukira kubanga Mukama ng'akusindise. Era ekigambo ekyo kye twayogerako gwe nange, laba Mukama ali wakati wo nange ennaku zonna. Awo Dawudi ne yeekweka mu nsiko. Awo omwezi bwe gwaboneka, kabaka ne yeetuulira okulya ku mmere. Kabaka n'atuula ku ntebe ye ng'olulala, ye ntebe eriraanye ekisenge. Yonasaani n'ayimirira. Abuneeri n'atuula ku lubirizi lwa Sawulo, naye entebe ya Dawudi yali njereere. Naye Sawulo teyaliiko kye yayogera ku lunaku olwo, kubanga yalowooza nti aliko kyabadde si mulongoofu, mazima si mulongoofu. Awo olwatuuka enkya omwezi nga gumaze okuboneka, lwe lunaku olwokubiri, entebe ya Dawudi n'eba njereere. Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we nti kiki ekirobera mutabani wa Yese okujja ku mmere newankubadde jjo newankubadde leero? Yonasaani n'addamu Sawulo nti Dawudi yandaga nga neegayirira nnyo okugenda e Besirekemu. Nayogera nti leka ŋŋende nkwegayiridde kubanga ennyumba yaffe balina ssaddaaka mu kyalo ne muganda wange yandagira okubaawo. Kale nno obanga ŋŋanze mu maaso go, leka ŋŋende nkwegayiridde ndabe baganda bange. Kyeyava alema okujja ku mmeeza ya kabaka. Awo obusungu ne bukwata Sawulo eri Yonasaani n'amugamba nti gwe omwana w'omukazi omukakanyavu omujeemu, simanyi nga walonda mutabani wa Yese okwekwasa ensonyi n'okukwasa ensonyi obwereere bwa nnyoko? Kuba mutabani wa Yese ng'akyali mulamu ku ttaka, tolinyweza ggwe newankubadde obwakabaka bwo. Kale nno kaakano tumumunshimire kubanga taaleme kufa. Yonasaani n'addamu Sawulo kitaawe n'amugamba nti ekinaaba kimussa kiki? Akoze ki? Sawulo n'akasuka effumu lye okumufumita. Yonasaani kwe yategeerera kitaawe ng'amaliridde okutta Dawudi. Awo Yonasaani n'agolokoka ku mmeeza ng'aliko ekiruyi kingi, n'atalya ku mmere yonna ku lunaku olwokubiri olw'omwezi kubanga yanakuwala olwa Dawudi, kubanga kitaawe yali amuwemukidde. Awo olwatuuka enkya Yonasaani n'afuluma n'agenda mu nsiko mu kiseera kye yalagaana ne Dawudi n'omulenzi omuto ng'ali naye. N'agamba omulenzi we nti dduka onoonye nno obusaale bwe ndasa. Omulenzi ng'adduka n'alasa akasaale ku luuyi olw'omu maaso ge. Awo omulenzi bwe yatuuka mu kifo eky'akasaale Yonasaani k'alasizza, Yonasaani n'akoowoola omulenzi n'ayogera nti akasaale tekali ku luuyi olw'omu maaso go? Yonasaani n'akoowoola omulenzi nti dduka, yanguwa, tolwawo. Omulenzi wa Yonasaani n'alonda obusaale n'ajja eri mukama we, naye omulenzi teyaliiko kye yategeera. Yonasaani ne Dawudi bokka be bamanya ekigambo. Awo Yonasaani n'awa omulenzi we ebintu bye n'amugamba nti genda ozitwale mu kibuga. Awo omulenzi ng'agenze, Dawudi n'agolokoka mu kifo ekyali ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'avuunama amaaso ge n'akutama emirundi 3, ne banywegeragana bokka na bokka ne bakaaba okutuusa Dawudi lwe yayingiriza. Yonasaani n'agamba Dawudi nti genda mirembe kubanga tulayidde ffembi mu linnya lya Mukama nga twogera nti Mukama anaabanga wakati wange naawe era wakati w'ezzadde yange n'ezzadde lyo ennaku zonna. N'agolokoka n'agenda. Yonasaani n'ayingira mu kibuga.